Zoom Studios 256. Abantu bali bannange kyekyo nkikutegeezezza katugenda kukola tutya ekyokukola kaakati ogenda bagamba oba kubakubira masimu oba kubasisinkana obagamba omukolo twagusazizaamu twagongeddeyo kaakati tukole ki fe ate tugukole nga gwe abantu batonotono nga suka abantu banna ofuneyo abantu nga babiri ewuwo newange nga babiri kale titusuka batano kale tukole omukolo gwaffe baligenda okimanya nga nomukolo ffe twagumaze kale ngenda kikolako ngenda bategeeza n'emikolo gisobole okugenda mu maaso era nange sirabawo buzibu kubanga kyetwagala kuteekandaganya mugenzi mu nkola so si bungi bw'abantu kirimu obuzibu ebyo okay kale maama neyanza nnyo webale kubanga ontegeera mangu kakati nsaba onzikirize ngende kubanga emikolo gimpuuba sikyebaka maama nze gwolaba sikyebaka ndoza n'amaaso ogalaba gonna gamyuse lwa mukolo gumpuuba okamala kakati naye nga tulina kwekwasa katonda kuba yakola buli kimu ffe tiwali asobola tulemesa kubanga ekyalo kino kijonjo ffe tusinga okutegeera ffe tusinga okutegeera kale waliwo abantu abagamba kale rabaabo tibaliko byabuwangwa omukwatula atya nemuki nenazaala ne batuula mu ddiro limu kati nze nemanya nti bano ate bo basiru tebayina magezi wadde n'akatono tebategeerera naye era siba nekyalo kijonjo abantu abali bategeera tuli abantu abo basatu fekka lwakuba nti ate mwami Makasi ye naafa kati ntusigala kwaba babiri nze naawe kwe babiri fokka abategeera kakati ffe byetukola bibalema okutegeera kati tebalowooza mbu ate ffe basiru basiru namba emu bawumba tuutu bali abasembayo kale maama kangenda nti kati emikolo gituuba ewali sikyebaka gimpuuba katusabe gijja kuggwa n'amaaso ati kati ondabye gamyuse gonna lwa mukolo mwana wange kirabo byakatonda ava wano nga ze tutegeeza nti ewuwe ebintu by'omukolo byo byateredde dda ng'era ze tugamba nti kalenda egenda ofuluma omwezi guno olunaku olw'omukaaga lube nga lwamyusiddwa maama ojja manyi kalenda efuluma nga ya mwaka eno egenda kufuluma ku lulwo ng'eragambagayo nti yakulwa mukaaga bannange kaakati kyenjagala okukugamba ekirala saagala oddemu otambule odde wano odde wali ate firimu ogenda ozirabire mu bibanda nedda mwana wange eno wiiki yonna nkwagala mu kisenge nkufumbirire kacyayi omwo okunaaba omwo akamere omwo omukolo gugenda okutuuka ng'olunaku lwo lutuuse nga wenna kakola bwe kati kweganga otuukagana n'omukolo ne kati maama twogera ku lunaku li ku by'emikolo naye ani agenda okubeera metroni waye nga sinnamulonda metroni waaki mwana wange abantu bonna simanyi abandi badde simanyi metroni simanyi mperekeze simanyi baani abo tebagenda kubeerako abo bonna balabe baffe tebatwagaliza maama bw'oyogera bw'otyo nkitegeera nkiraba era kubanga olaba ssenga wange yayagala okwesimba mu mukolo gwange kati luba n'abebbali kati olw'abebbali bo bakole bati abo balabe naye bandekere ngenda obbaswaza mwanange kyovula nga nkwagala nnyo bya katonda agenda kumpasa ngenda mufumbirwa kibalume kwanza maye kibaluma balina bawala baabwe badibidde ku mpya kati kyekibaluma naye ngenda baswaza n'abawala abadibira ku mpya maye kigenda baluma bagenda kuddaawo nga bawulya kibatuddemu naye bandekere bannange mwanange kyovula nga nkwagala nnyo kati ate ne kitaawo naye n'alaba nga gw'olina amagezi mu baana be
nalondayo kwe kulonda gwe mwana wange njagala tubaswaze ofulume nga wenna odaalimba bwoti bandekere tamanyi mwala w'amakansi mwana wange nkwagala lwekyo otegeera mukama katonda yakumpanga kirali oba kirali ate gw'ovaawo mbadde nina gyenva simanyi abadde oli awo otulumika ngamba lumika ngambaaga ki omanyi gwe nakuzuula mu maka muno oli mbega buli ekibaamu bwe kiti ng'odduka ogeno bigamba ssenga kati obuzibu ne bubaluddawo awo obuzibu bwe bujjira mmwe kulemesa endagaano ya taata teekebwa mu nkola naye kino kikugamba gw'omukolo gugenda beerawo naye gwaba abalondemu abakkiriziganya n'endagaano y'omugenzi taata abatono ddala abo bokka abakkiriza endagaano y'omugenzi taata oteekebwa mu nkola kati gw'ogwawa olemesa obukkiriza mbadde mwagamba siri mwana wa wano kati ate emikolo gyammwe ginkwatirako okyalina omukisa okulaga maama nti otuwagira obeera ku mukolo bwe kikulema togenda gubeerako kati nze sirina kyenjagaza mukolo gwammwe naaki n'ekimu yadde akatono n'ebintu byammwe saagala kumanya kati okulaga nti sirina kyenneetaaza bintu byammwe kagibe emikolo gyammwe kakibe ki kanzireyo ne gyenva kyova olaba ogenda ddibira nnyo ku lujja kuno nange mutoowo ŋŋenda kusooka ovaako lwa busiru bwo nze ndifumbirwa nga neeyagalidde ani atayagala Musa lwaki dali ntomuwa sente ze Adija kimanyi ddoli nyamanja sente ze ne sirinage simanyi gizaalaga simanyi sente gizaalaga nezino nyanja zimutwalira yangamba wenkusangirawo nankwambuleza engato zo tekyeetaagisa ekyokutwala engato zange kyetaagisa ekyo wasente zo nzinoonya wenzifuni yanja zimuwa nze nno nkulabuddeko nga mukwano gwo kuba agenda okukola ekintu kyotasuubira kyotalabanga nako gwe mutegeeze gwe mugambe mbu sente zinoonya kusaa zonna nzifuna nzireeteyo ewamu gwe mutegeeze sente njaziriika Shamim, mbadde nsaba mpoleeko ku ssente. sente mmeka Kakaaga pasita Bugembeke yayimbako oba ak'essente akakaaga ak'essente gwe wenna ayambadde empale empanvu n'engatto enjeru oyimirire ku nzo nsaba akakaaga mbadde manyi nti nze alina okujja gy'oli ne mugamba gundi mpaayo akakaaga Shamim, ate ekyokujja ne nkubula kakaaga tekitegeeza kunvuma na kunnangira ngamba oba olina oba tolina kale sirina okitegedde kaakati senga ekiriwo okimanyi emikolo gya kirabo gyengedde emikolo gye egy'embaga ye gyengedde era mbu gyabalondemu abo bokka abakkiriziganya n'endagaano y'omugenzi kyogamba mulamu asazeewo agende mu maaso n'okufumbiza omwana emikolo gigenda mu maaso era anzikatiriza naŋŋamba nga ziwe sigenda kugubaako kale baleke bagende mu maaso n'enteekateeka zaabwe senga okkiriza kirabo afumbirwe bakuwangudde muli n'opondooka nedda sipondoose naye waliwo engeri nnyingi omuntu z'ayinza okuttamu emmese oyinza okugitega akamasu omu ayinza okugiwuula omuggo ate omundi ayinza okugitega obutwa naye era efundikira efudde ate era bagamba obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo kaakali nno senga nze bw'otandisa ezo enjogera sirina kyenkwasizaamu n'eki mbuze bubuzi kuba era sibitegedde gwe tofaayo kasita nze azikozesezza nzitegeera ate kyemmanyi nti naawe ogenda kuzitegeera tulinde
Subi. Wangi mama. Bane tonnamaliza kwambala okolayo ki? Maliriza. Obudde bugenda. Yitawo wano mangu. Bannange, gw'oyambalira mwaka? Mama nzize. Kakati njagala ogende mu kyalo. Yema. Ogambe jjajjaawo bategeke. Omukolo gwa kirabo. Tuguleeteeyo. Yema. Kakati mbagambe bategeke omukolo gwadde. Omukolo gwa nkya. Kale. Ngenda kumugamba. Ngenda gendayo mugamba. Kansubira nti transport omufuni. Yema. Mutereke bulungi takubulako. Mama, sikyali myaka gisuula ssente. Kale ngenda kumugamba jjajja. Kale omundabira. Ye. Essaawa yonna tujja. Kale mama. Abaana ebintu binsobedde wano siraba muntu n'omu aliwo omukolo byakatonda yagutaddewa tewali kabonero okunnakalaga nti n'omukolo gugenda kubeera wano eno bannange omukolo byakatonda yagutaddewa nomanyi omukolo tugunoonya omukolo tugunoonye nga tugunoonyezaawo kibuzo kyekyo kyombuuza kikyo kyombuuza ngamba twandigezeeko ku kyakyo baje basookedde balyoke bamale bajje wano kisoboka kubanga basookedde ku kyaki bamale badde wano eno olw'ensonga nti wanene wandibaddewo nga waliwo ekidaala ng'abantu bakuŋŋaanye wanene wonna nga n'emmere bali gifumba wali neri nankebeddeyo tiwali wadde n'akalaga sayini neraga emmere bagifumba wadde nekawoowo emmere bagifumbiddewa bannange nga sina kyempulira tiwali wadde kawoowo emmere tebagisiise kiki mwina kimuwulira mwina kawoko nakemuwulira abange emmere baleka byakatonda bagifumbidde wala ne byakatonda asaaga omukolo gwo nina ogunoonya nina ogubeerako nina okulya emmere y'omukolo kankutereeze tulabe omukolo bwe gutagende mu maaso kisanga kyekiganda akala kalinga akatuulamu eggi okannyonnyola birala nako liringa eri katuma ati kati ate gwekola birala alinganga agamba nti oba endagaano y'omugenzi yagisinga amaanyi ngamba kano kasuubi ako naye kati maama ogenda kukola otya suubi obutanona mukolo gwange tonnakimanya ekiriwo nakasindise dda mukyalo nekagamba kagende kagambe jjajja waako ategeka omukolo omukolo tugutwala mu kyalo ate ebaye maama nze toggwayo nkumbayo neewuunyiza nga kampaka gamba tekayinza kutusinga magezi okitegeera mba neewuunya naye mwana wange nkubuulire mu butuufu oba esimu yange nkukuba ekifaananyi ndyoke nkiteeke ku whatsapp simanyi facebook social media yonna etutegeere kitegeera bannange maama kalinyabo kalabe konna konna kalinga maama waako